bo abatuuze ku kyalo Ddandira nga kino kisangibwa Mukono baliko abavubuka be bawutaayiza nga babaaga embizzi mu Lufula ng'embizzi zino ziteeberezebwa okuba nga nzibe babadde bazibagira mu Lufula ya munnaabwe ate nga tebamanyiddwa mu kitundu. Beewozezzaako nti baleeteddwa kubaaga mbizzi naye nga bo si be babbi. Bakutteko babiri oluvannyuma lwa bannaabwe okudduka. Abatuuze ku kyalo Ddandira municipal y'Emikono baliko abavubuka babiri bakutte n'embizzi ezisoba mukome nga nzibe. Abakwate kuliko mulino ne waswa Eliyazari Ssemwemba bano bakwatidde mu Lufula etali yabe ku kyalo kino nga bateekateeka okubaaga ensolo zino. Basangidwa nannyini Lufula David Makanga bw'abadde azze okukalaba emirimu gye ng'atemeza ku buyinza ne babataayiza. Abasota basangiddwa mu munyago guno bo badduse. Abatuuze mu busungu obungi bawaziwaza abavubuka bano yabatuuza ku mbizzi zino ne babateeka ku nninga okwogera gye bazibbye. Embizi ezo ziri mmeka? Ziri mbizi musanvu. Mwaziggyeewa? Mukama wange. Nkugamba ebigambo bino wammanga. Nkugamba ebigambo bino wa? Nkugamba ebigambo bino wa? Embizi ezo mwaziggyeewa? Mukama wange siina kyemmanyi taata w'abaana. Sinza kukulira. Baakukubidde essimu tujjangu okole? Essimu tujjangu oseeka amazzi musale embizi. Tugenda kujja tukimenyamu. Simanyi ku bya mbizzi. Nze kye njogedde kyo kyekituufu. Era omanyi kyambizeemu bamusanvu. Ejo ewa Nnaalongo Bakali. Gye wamwakoze mutya? Era we mbagambye Muzeeyi Kakooza mugambye nti nedda waakiri tusooke tukubire Nnaalongo Bakali. Beewozezzaako nga bayitiddwa okuloga obubaaze era ng'embizzi tebategere gye zivudde. Abatuuze bategeeza nga obubbi bw'ebisolo n'emmere ebususe ku kyalo kino. Simanyi bwe tugenda kukola nsonga eyo kubanga weetaagawo obudde obugere ebisolo ebyo mwe bisalibwa n'obudde mwe bitambulizibwa kuba byabbiddwa kira awantu awatannamanyika. Agenda kukola okuba kati tufunye essaawa zino gwe tutandikirako agenda kutubuulira ekibinja kyonna gye kiri. Agenda kutubuulira ekibinja kyonna gye kiri. Kuba kati abamanyi ne bucha zona wabadde akolera ekiteka kuba kibinja kye. Abatuuze bakulumira abakulembeze babe ku kyalo olw'obutafaayo kubanga buli obeekingulumu ne baloopa eri ab'ekyalo tebafaayo. Bibususse nnyo mu bitundu byaffe okuli Kiwala okuli Namuyenje ne wano Kumoola. Abavubuka abato tebakyayagalirako ddala kukola babeera mu njaga mu bintu ebitamiiza. Omuvubuka wetaagalira ddala kukola abeera mu mwenge buli lunaku tugobagana naye bugobaganyi tagomba kubba mbizzi zokka naye n'abantu buli kyakwatako abatigomya. Babba naye naddala ekintu matooke wano abantu tebakyakola ki tebakyabalya ku ttooke newange baalibba ku nsonda kwennyini ku nju. Poliisi okuva Emikono ezzeera abavubuka ne balagirwa okusoma embizzi zino nga bazisa akabangale batwalidde mu kadduuku lwabwe beeremye okwogera faamu gye babbye ebisolo bino. Batwale kati. David Musikalyankolo yakusakidde Gullen ku Lwabukere TV. Afande mugenda kubucha wali. N'emboozi eyo tugenda kuwummulamu katono.